tebana kuwona. So njagala kubebaza bannaffe abakyakumya obuntu bulamu. Uganda yaliwo nga tetunnabaawo ffe bannabyabufuzi era ejja kubaawo. Era nze kyensaba omuntu wewaffe Nakaseke yenna mpuliriza. Tokaaba nnyo Mukama waffe Yesu yagamba abantu b'e Yerusaalemi nga bamukaabirako nga yeetisse omusaalaba abakazi b'e Yerusaalemi n'abagamba mwekaabire mwekka n'abaana bammwe kubanga ekijja teryakimanyi embeera gye mugenda okuyitamu tegenda kuba nnyangu. So n'olwekyo nkwebazizza omukisa guno gwompadde okubuuza ku bantu bange. Abantu b'e Nakaseke gye bali banyiivu nno nnyo bw'oba oyiseeyokko. Oli otya kati honorable okuva mu mbeera eyo because abantu babadde babuuza Lutamaguzaali wa Kungu, honorable Lutamaguzaali wa Kungu, Lutamaguzaali wa kubanga akatambi kwasooka okukola brother ke wakola ng'okutta empapula bwoti nga oyogera kabeera aliikiriza nnyo ne bagamba oli okay, oli fine. Ndi fine kubanga munnange ffe kati obukulembeze babutunyakulako oli najja okubba obulu ne bumulemerera ne bajja ne banyakula n'obuwanguzi. Nze omuntu w'e Nakaseke mbadde mbawulira abamu ku leediyo nga boogera babagogerera biwanvu. Abantu b'e Nakaseke bampa akalulu ne nkawangula ebitundu 85 ku 100. Nze bajja ne banziba obuwanguzi bwange n'olwaleero bw'ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda era evidensi zange zonna zirina DRA foomu byonna mbirina. Bannange tulina abakulira okulonda abayaaye bwe eggwanga lino erikulibwa abayaaye abali mu bukiiko bw'okulonda obwo bugenda kuvaako obuzibu mu nze byange byonna mbirina DRA foomu zange zonna nzina buli kimu kyonna nkirina nawangula ebitundu 80 mu 100 era n'abagamba nti nno bawangula Lutamaguzi bo babuuza mwawangula wa tebasobola kunnyonnyawo bagamba nti wakakiiko k'okulonda ng'alina bannaffe ab'amaanyi muno mu ggwanga bamulagira langirira abo. But I try to continue tosobola kugamba nti nojja kubeeraawo kaabeeko olaba oli afiirwa muntu naddayo n'akola emirimu gye. Naye nga kye twagala okubagamba Uganda is on a time bomb musabe abantu bagenda kuviira ddala kale mu bayaayi. Honorable kyalikoze bulungi abawagizi bo businga ogenze mu kooti n'ogeza okulwanirira obuwanguzi bw'ogamba nti wabufuna kubanga era tulabyeko abamu ku bali kuduluvuganya government nga bwebaddukira mu kooti zino abamu sometimes zisala in their favor ngabani si mu kalulu kano bw'otundya akalulu akago for example nkugambye empaayo ngabani kuba nkugambye mugumu wegenda wetegereza ababaka abali mu Buganda bonna bagenda babanyakulako obuwanguzi bwabwe abasinga mejale wano mu Buganda kati tulina n'abasinga kati okutukiikirira wano mu Buganda wano ewaffe wano bw'obatunuulira n'obabuuza oba balina n'ensonga ya Buganda gye basobola okubaayo ne bagikusa nga bakugamba it was a design bino bye wawuliranga mbu simanyi Museveni for Buganda nga bateekateeka biguumisi ebigenda okujja okubba obululu ng'okosi nga bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda abantu bonna abakolera mu kakiiko k'okulonda 98%. Okay, so honorable kooti y'emu ku options z'osuubira okukola. Nze nzanya kyesi wange nga mukwese ssebo kaadi zange sizeyaga abantu nze mmanyi kiki kyegenda okuzzaako ssebo njogera ku bawagizi bo ekibiina buli kimu kyonna nazze nekirikwasa ku kibiina kyaffe ekyenup tulinda kutulaga kkubo lye tuzzaako sinze nzekka ne bannanga abalala bonna be banyakuddeko kubanga laba honorable otugambye olina DRA forms zo zonna nzirina era ziraga nga ndi muwanguzi kati awo kooti wakisiwa oddukira noga mulabe ebintu bibino anti kaakati nkugambye nti ffe tujja kulaba sinze nzekka gwe baakoze ekyo waliwo ne bannaffe ba Evans Kanyiko obamanyi mukwano gwange Evans Kanyiko Matovu obamanyi kye baabakoze bannamugga n'abalala bannaffe it was a very big honorable w'ekibogo omumanyi kye baamukoze Christine Kaya kye baamukoze nga bajja buzzi ne bawunyaga babutudde obulwanyi nga Museveni for Buganda nga tetumanyi nti no baalina schemes ze baali baplotinga okulaba nti no bajja okunyaga obuwanguzi gegendako mu bitundu ebyo obuuze n'abawangudde oba basobola okukolako anyway
kati ozzaako ki Honorable Lutamaguzi? Ebyange byenzizaako bingi. Ekisooka ya munonti aido nti oli ajja kuddawo agambe waliwo akasajja akamu ke wakyaza nga koogera ebigambo bingi sijja kwogerako kuba olumu bwe tubwogerako buba bunoonya gundi nga koogera ebigambo bingi nnyo koogera bingi babamu ku ffe tuli bakulembeze ne bw'oba nga toli mu paalamenti era osigala eggwanga oliyamba mu nkola ey'enjawulo yonna ng'omukulembeze oba olumu emirimu gyaffe gye tukola egy'enjawulo so bakulimbanga nti n'omuntu bw'aba tali mu byabufuzi nti ajja kugenda yeetuge ajjeyo omukuwa nedda si bwe kityo bwe kiri naye nga gye mulina okumanya eggwanga bwe liba teririimu bwenkanya libeera ng'ennyumba gye baazimbye ku musenyu essaawa yonna kibuyaga bwajja baba bagirimu oba obwenkanya kati butono nnyo mu nsi Uganda abantu babatulukunya babawamba babateekako embeera bwe muba mumanyi nti mwawangudde ate lwaki bannansi mubakwata ne mubateekako embeera ne mubafureminga abaana bangi bakyali mu makomera era tukyayagala okubasabira okulaba nti nga bafuna obwenkanya n'abalala abali eyo ku lukurusi. Honorable awo nga tuvuddewo oyogerako ne president wo? Pulezidenti talabika ng'era bw'omanyi naye of course ali kurani naye yeraliikirira obulamu bwe kati buno obudde bwe tulimu nga bannansi buli omu akyanyiga ebiwundu buli omu alina ebiwundu bye bingi nnyo nze nkugambye ebiwundu ebyaffe bye tunyiga n'okeera ku makya n'onoonya akalulu nayo n'okawangula wakati mu mbeera eriwo ffe abalala ab'amaanyi ne basalawo nti yadde okawangudde ono asazeewo nti nono yalina okukatwala kati ne mubeera mu nsi nga mulina bannaddiini nabo bakkirise balinga abatala bagenda mu maaso ne mubeera mu nsi nga mulina community betuyita ba allies ababa sense of direction to the country nabo nga basirise bagamba tebamanyi kugenda mu maaso kati olwaleero ffe tukyali babaka ba paalamenti paka mu Meeyi okulayira we tubeerawo naye ogenda n'obuuza paalamenti kiki kyedrivinga mu budde buno kati ekiriwo ekiteekebwa kyekyokulaba nti nga parliamentary system egenda okulonda pulezidenti nga baka paalamenti balonda pulezidenti n'ekyokweyongezaayo emyaka 7 nti emyaka 5 mitono nnyo gyongeze gifuuke emyaka nga giba 7 ekyo kyekijja ebyo bigenda kujja mu kaseera katono nnyo nkupiddeko wabeera Vatikani bwakubuulira nga kalidinaali w'e Vatikani n'akubuulira nti kino kyetuteekateeka okuleeta ennongoosereza mu bifuga abakristu owuliriza buliza nkugambye ekiri ku mmeeza ekireetebwa number 1 parliamentary system yefaanana etya eyo parliamentary system anti kati ababaka be bagenda okubanga nga be balonda pulezidenti ate olwo ffe abatali babakkafa abali ebbali eno ebyammwe temugenda kuddamu kulonda pulezidenti ekyokubiri ekijja kyekyemyaka okugyongezaako okuva ku 5 gifuuke 7 byebiriwo kati byebifumbibwa era anytime from now paalamenti ogenda kulaba ng'eyisibwa bibe processed quickly kubanga paalamenti eno eriwo yerina okukola ebya paalamenti ejja weewaawo buli paalamenti nesettinga rules of procedures naye eno yefumba ate ejja lyeba egenda okukolerako naddala nze ebyo byenkunnyonnyodde byebiri kati mu ffumbiro era essaawa yonna ogenda kulira nti paalamenti bagiise etandika okuteesa ku kyokuba nti paalamenti yeronda pulezidenti n'ekyokuteesa okujja emyaka 5 egy'obukulembeze bwonna across all obukulembeze okubujja ku myaka 5 kufuuka emyaka 7. Well, gwegibwako hadith kubanga oli mubaka wa parliament bwekituuka ku nsonga za parliament kyova olaba nsiriikiridde enjawulo yange n'abantu nze maze ebbanga soogera ku rediyo ne ku TV era eno ye rediyo gyenjogeddeko for some good time ye rediyo gyensoose okwogerako nze bwe mba nkubuulidde ekintu enjawulo yange n'abantu abalala bookyaza ku rediyo mba nkubuulidde ddala ekintu ekituufu sirina nsonga lwaki nnimba
era bwe natandikanga okugamba abantu nti bannange kiba kibi nnyo okuyingira mu byobufuzi ng'omuntu talinaako keyeekolerako ebbali wakiri baako ne kookolako ofune okusoomoozebwa naye ng'olinawo kyokola kati olwaleero mu bukulembeze olaba abasinga obukambwe ennyo mu bya leadership bavubuka lwaki mwe mwali mwebuuziza lwaki abavubuka babeera bakambwe ennyo ng'ate bulijjo babaddewo kubanga abavubuka tebabateekateeka n'okubateekerateekera omuvubuka okumuteekateeka omusomesa n'okyusa mindset n'omugamba nti yes omuvubuka yenna abeerawo naye talina kulinda mulimu guno gwa white collar guno ogw'ofiisi gwokka tekirinaamu sitaani okusanga lutamaguzi owa diguli 2 ng'alina emisiri gy'emmwanyi egisukka mu 10 oba nga lutamaguzi asimba ebitooke n'aba nga aterisi buli wiiki alina kayingiza oba nga lutamaguzi agulayo ku buguzi nga 5 n'aba nga aterisi bw'abeerako n'embeera yonna gy'atuuseeko eyokusenga asobola otundayo akabuzi akamu naye mu ebiseera ebisinga abantu be mukyaza abapoliticians n'abalala bano simanyi bitera kugula nga mubayita batyabo bwe bajjaawo bawogera bwogezi just tebawaako na solution kati nze nkugambye nti olwaleero ne gavumenti ekyabavubuka kubanga buli babaleeta kubawa bijjulo bya mmere na busooda omuvubuka n'ava e Nakaseke n'ajja e Kampala ng'awulidde nti waliyo omutwalo naye singa omuvubuka oyo baamuseetinga mindset ne bamugamba nti osobola okuteekawo emisiri gy'emmwanyi nga bw'osoma osobola okuteekawo ensuku nga bw'osoma osobola okulima vanilla osobola okulima kooko kubanga ne bwe wakubadde nti gavumenti zirina okuyambako ku bantu naye bw'osanga population eritalina sense of direction eyo population eba nzibu nnyo era kyovudde olaba nti avubuka bamuwaddenga kitisaati kya kyenvu n'omugwalo n'ayimba naye nga bw'agwa ku kabenje akimanyi tewaliwo ddwaliro lirimu ddagala tewali musawo agenda mukolako ne bwe bamugamba nti bafune insurance y'ebyobulamu abuuza insurance ki ne bwe bamugamba nti nalwadde obulwadde oba bwalukonvuba balina kumusondera busondeza ate yabadde akuba mu ngalo so tulina okuddayo ku drawing board ebyobufuzi bwebiri bigenda kubeerawo era biribeerawo naye tubuuze wa wano we tuli twatuukawo era tukole tutya okuva mu state obukwagwama eno gye tulimu nga lwaleero n'abasoma bw'obabuuza sense of direction tebagimanyi ne bapulanazi ba gavumenti baava mu kupulaningira gavumenti kati ne bafuuka bakajjajjatta bakuba bukubi mu ngalo n'obeera ne group of cabinet n'obeera ne cabinet naye nga tolina kintu kyewali owulidde cabinet oba gurupu y'abaminisita kyeyali eteesezza n'ogamba nti nze ng'ow'e Nakaseke nze ng'ow'e Luweero nze ng'ow'e Ngoma nze ng'ow'e Buyungwe nze ng'owaawa bano kye bateesezza kyekyo kyennyini kinkwatirako ddala kubanga ti nze nkuwa ekyokulabirako mu biro bino ffe nga tumaze okulaba nti nno tuli balimi nga bannayuganda twali badde twebuuza nti kati BFP etandise ebya budget framework paper ndowooza obiwulira mu palamenti era byebyatwisizza ffe n'ababaka budget framework paper kiki ekigenda mu budget framework paper era ekigenda okugenda mu budget framework paper is it a representation of the masses or a representation of a smaller group of people kubanga tulina akabinja k'abantu abatono ennyo abagagga ennyo abeetooloddwa ssemayanja w'abantu abangi ennyo abaavu nga bajjudde amabanja oli alina bamubanja ku ssimu bamubanja mu saako bamubanja mu bbanka bamubanja ku ssomero ng'oli yeetooloddwa amabanja era kyova olaba nti n'ennaku zino abantu abasinga obayitako nga yeeyogeza yekka nolowooza oba mulalu naye nga muntu ategeera naye nga yeebuuza ani agenda okusolovinga ebizibu bino era tukoze tutya okulaba nga tuva mu bizibu bino bye tulimu outside politics kubanga kati wano mu Uganda buli kimu kibeera politicized buli kimu kibeera politicized naye tetuganye bisobola okuba politicized because politics is the fulcrum of everything but do we have the solutions to those challenges facing eggwanga lyaffe era who are going to be the problem solvers abaali badde ba problem solvers baafuuka bakajjajjatta ba gavumenti oli akuba engalo ne wekiteetaagisa najja n'azina amazina naye ng'akimanyi nti ne waddayo ewaka talina na ofiizi w'abaana talina na kyagenda kulya abalala ne babawa ba handouts ne mubeera ne nation of handouts buli omu alinda bu handouts bwe bamuwa naye nga bwaddayo ewaka nti these handouts sustainable
olw'okuba nti abantu baagala nnyo okuwulira emboozi ezibawaana n'ez'okwewaana mu kifo ky'okwawula ekiriwo oba Omungereza kyayita reality etusigalira nga ffenna tuli mu state of kwagamaya. Olwaleero bannabyabufuzi abasinga basirise. Why are they quiet? They are very quiet kuba buli omu yeebuuza kiki kye tuzzaako. Abaawangula nabo beekwese mayumba basirise bagamba ate banne ne be baawangula nabo bali mu mayumba kati buli omu abuuze kiki ekiddako darkness at noon. Waliwo puzzle ndabye mu parliament leero nga minister avunaanyizibwa ku nsonga za internal affairs David Muhoozi ngagamba tewali anoonya mwami Kyagulanyi amakage sigamba mbu oba gali awo gali under siege then nayogera ku ne minister omulala Chris Baryomus naye amaze ennaku ngagamba tewali anoonya honorable Kyagulanyi waddembe okugenda ewe waddembe okweyisa nga ba presidential candidates abalala tewali amwagala. Where is he? The other day afulumya akatambi ngagamba is in hiding yekwese. At least gwe nkumanye you talk to him as your president. I mean, what do you make of all this when bigenda maaso? Kati ebigenda maaso si bya bulijjo era abo abalina okunnyonnyola ebyo bwe bati bwe balina okwogera kubanga era nabo singa bakubuulidde reality nabo emirimu gyabwe gisobola okugenda naye nga ekiriwo nawe ng'owamawulire toli musama nti wakakomawo okuva e South Africa oba e London ebigenda maaso biraba bya political persecution. Do you know where he is? Political persecution eziriwo ezigenda maaso. Eyawangula yafuna ebitundu 7 ayigge yafuna ebitundu 24. Ne batugete bamunoonya tebamwetaaga tebamwinako musango gwonna. Oba tebamunoonya amasirikale bakolawo ki mu makaage. Why? Abasirikale bakolawo ki mu makaage. Banaye ne wakubadde ebiseera ebisinga abantu abalumbalooja nti ffenna tetutegeera. Omuzungu omu yayogera n'agamba not everyone is a fool. Kati nze nkugambye nti okwesimbawo nagwo gwafuuse musango. Waliwo abakulu abanyiiga ng'obeesimbyeko. Oyo omukulu akugambye mu paalamenti nti omukulu teryamunoonya waali badde omubuuza nti abaaganye famire ye okuyingira mu makaage babadde bafuutu sooja. Owayi gwe ng'owamawulire manyi okuberera abaaganye abafamire ya Kyagulanyi okuyingira mu makaage nga waliwo amagye kyoyagala okuŋŋamba nti abo bafuutu sooja. Nene wakubadde ebyobufuzi bikyuse nnyo nti biggyeemu abantu ensa amazima googerewenga nti bali omunsi y'omumanyi ali ku contract zo yesobola kumuddamu era ebyo bw'aba singa si byayogedde n'ali badde neewuunya nnyo malayika eyamulinnye ku mutwe okuba nti ayogera amazima. Naye ganaawo ky'olina okumanya the man is on run. There are people after his life. N'abakulembeze bafa abalala kati gwe omutunuuliraawo olunaku lwaleero ogamba nti n'oba talina musango lwaki taliiwo gw'olowooza lwaki yadduka nga bulijjo abadde ng'abeera mu nnyumba ye after okufuna information nti waliwo threats eri obulamu bwe. Era naffe kye tusaba nze nga memba we wa National Unity Platform ate ng'omubaka wa Parliament nze kyensaba nti bwe tuba twetaaga obwenkanya mu nsi tubukolerere buli omu ajja kuba n'emirembe. Okay. Waliwo akubuuza wano honorable nti bye mwasuubiza byonna mu kalulu nga tugenda mu kalulu nga temulina kye mwakolako n'ekimu. Kati oyo ani oyinza okumbuuza kuba kumubalaasi. Ashraf Kajiri ali Mityana abadde ayogera ku bye mwasuubiza wano. Ashraf ani alina linnya limu nga lyambwa. Ashraf Kajiri ali Mityana. Akiri? Kajiri. Kajiri ayogera byanjiri muleke oyo tamanyi nsi bwetambula. Aliita okufa okwebaka kubanga ebiro bye tulimu ebyetaaga. Mukulu Kajiri tabalaatira wano ffe tuli ku nsonga za ggwanga ayinza okuba ali eyo ng'alina omuluka gw'ayagala okwogerera. Tuli ku nsonga za ggwanga matters of national importance eziriwo bye twasuubiza. Twali tusuubiza okukuŋŋaanya omusolo kiki ye kye twasuubiza kyabadde ayagala tukole kubanja kalulu.
nga ye member waffe w'NUP kati bw'abanga atugamba nti tetubanjiza kalulu atandikirewo kabanja Mityana. Okay, tugende ku kyabaddewo. The other day twalabye banno bemwagala okujja mu bukulembeze aba NRM batugenda nti speaker omukama mu parliament ne deputy babendosinze dda seke yabendosinze okubeera nti ne parliament ejja bagenda okubanga bali mu driving seat. Lwakubeera nalabye abamu ku bamemba ba NRM nga beemulugunya nti ati ffe naffe tulina obusobozi obubeerako speaker ne deputy. Lwaki seke papiriza bwetyo? Golimbaka wa parliament kikyomanyi wa tuli wa NRM? Oba babadondojinga oba babadde babendojinga abo sirina kyembafuna mu kiryawo nti nja kufiirwa obanga weebali oba nja kufiirwa nga tebaliyo. Abo be balaba abaabwe kubanga ffe nga opposition kyafuuka kya buwangwa ffe tetuba na speaker oba deputy speaker. Mu nsi erimu obwenkanya singa speaker abawa NRM deputy speaker automatically yalibaddenga opposition. Naye bwe babanga bonna balina godfather waabwe omu godfather waabwe y'omu kiki ennyo ekibapapye ekyo kibagenda okukola ekyo ekibalaga nti ya time bad n'okuba nti ku bizibu ebiri mu eggwanga kati n'abali batuula emisinde ne balaba nti kifo kyabwa speaker oba obwa deputy speaker. Ffe bannansi kye basinga okwetaaga naddala eno ewaffe mu byalo ye service delivery, amakubo gakolebwa, malwaliro mulimu eddagala, abakozi ba gavumenti basasulwa mu budde. Kati abasomesa bateekateeka nabo kwekalaka asambo kasente kaabwe ke babasuubiza tekatuukanga. Simanyi oba eyo information wagifubyeko banze nyakuga yetubagamba nti mubeera mu nsi emu naye nga buli omu ali kazinga kake. Abasomesa bateekateeka byakasente kaabwe ke babasuubiza nti balabye akasente kangi katambula mu byobufuzi woono muwe n'oli muwansirike naye naga nti kati nabo okusinziira ku sente zibadde zisibwe emabegakaawo mu supplementaries trillions of supplementaries nabo bagamba nti okutayo mu kusoma kuno bagenda okugira eddoboozi lyabwe nabo batandikiraawo okubanja. Kati tuli mu dilemma naye mukadde kano kati kye tulinamu naddala ffe nga abakulembeze abakyaliwo mu budde bwaffe nga bukyaliwo n'abantu abatali bakulembeze kwe kulaba nti tuzizaawo tutya essuubi mu bannansi okuba nti abantu kuba kati buli gw'oyitako ali hopeless n'abadde aleekaana omuyitako ng'ali hopeless tamanyi kiddako. Kakati okuzzaamu essuubi mu bantu ne trust it takes time but it is possible naddala ng'abakulembeze bakoze ebyo ebirina okukolebwa mu budde obutuufu. Temutunuulira nnyo Kyagulanyi kubanga ebiseera ebisinga mwe mugenda ne mugamba ayi Kyagulanyi atugamba okukola kino gwokozeewo kigwabuuza gwe weesimanyi maanyi simanyi wa Mityana. Kyagulanyi atugamba okubanja nti okubanja tekuba kwa muntu omu naawe banja. Kyagulanyi simanyi yatusuubiza kino tinaawe tandikirawo awo kubanga kamukamu Muganda. Ffe tulaba omupiira naye abagutandika wali eri nga gutandika ate kiri automatically nti be balina n'okugumaliriza. Omupiira guyinza n'okugwa nga kipa yakudde omupiira lefu n'agamba kati tumale full time omupiira guwedde. So buli muntu alina okukola kyalina okukola mu budde bwe mu buvunaanyizibwa bwe. Obukozi nyina eggwanga teribeerangako lyaffe ffekka bannabyabufuzi, eggwanga lya buli munnayuganda. Buli ayagaliza Uganda ekirungi naffe tuba tulina okuba nga tuyimirira naye nga kati bwa president asomesa. Nga natera okuwa ku masimu wano kuba ndaba gaaka nnyo wano. Tugenda ku simu mbadde nkumalirizaako wano ngenda ku teleconferencing London. Sibula abatuwuliriza. Kati njagala kwebaza ennyo omusebo mukama waffe Kungu Haji Taata Rahma. Era nenkwebaza lwakubadde tuli mu biseera ebitali bya bulijjo naye nkugoberera nze maze ebbanga sikyayogera ku radio ne ku TV nakisalawo ng'omuntu naye bwe muleeta abantu abalimu ensa tujja naffe tubayitirako. Ate ekyokubiri
buli we musalawo nti no Uganda yaffe ffenna nga tetwekubiridde buli omu n'ayogera ku kituufu ekiriwo n'ekikyamu ne tukyogerako bagiyita critique ekituufu ne tukyogerako n'ekikyamu ne tukyogerako tujja kuba tusimba Uganda kubanga kati embeera gye tulimu buli omu tamanyi kikiddako bannabyabufuzi tebamanyi kiddako kati ebyobufuzi bifuuse by'amadiiru kufana kuwona kubbiŋŋana n'olaba abasajja ab'ebyokulonda omuli omusajja nga byabakama gwe bayita na justice oba mu Luganda gwe yanisebo mukama wange justice omulamuzi mu Luganda mu justice siye mulamuzi jaji ye mulamuzi ne justice era mulamuzi baga justice kitegeeza omwenkanyi naye oyo ng'olabye mulaba bamuwandiikidde mu justice byabakama kubanga ffe tulaba we have so many people in the opposition who are used by the regime okulaba nti basurvivinga financially and politically tewali muntu yenna olaba naffe ababaka ba parliament ng'ogyeko nti batunyazeeko obuwanguzi n'ebirala oli bwakugamba nti yamaliriza byonna byonna biwandiika petitioni ze obuuza owandiise peegi meka n'akubuulya mbu awandiise ebipeegi ebisukka mu 10 oteeka omukosyoniza n'omugamba teri weesika munogamba amangu ago n'omubuuza amangu ago gwa peegi olukumi oba nikyo kitegeeza mu nnaku ebbiri okuziwandiika kakati abo basobola okugenda kubanga bannaffe abasinga bonna b'obadde olaba nga b'omanyi politics wa Uganda bannaffe abamu bikimu ebakozesa okulaba nti elegitimizinga obuwanguzi bwayo kubanga naawe mwenyini oli munnamawulire naye sinalabawo ku celebration z'abannaffe abawangudde by 71 tonnaba kulaba bijaguzo sinabiraba ebijaguzo mbiraba buli omu n'abawangudde feesi zibeekabye ate batandika kuwamba bannayuganda okubateeka ku bunkenke n'okulietingawo fiya mu bannansi simanyi tulina bijambiya gurupu ebyo bibateekateekawo ebyo waliwo weeyogererako nti ekimu ku bintu byojja obutakkiriziganya na mwami Kyagulanyi singa n'asala ogenda mu kooti ng'akalulu kawedde okyayimiridde ku ekyo nze nabagamba nti bwe banaaba bagenda mu kooti nga bagenda ku kyabubaka bwa palamenti oba obwerosi abo basobola okufunayo obuwanguzi kuba mujjukire nti kooti zaffe zonna Museveni yaziwamba zonna tewali gy'osobola kugenda kati mbuuliraayo omulamuzi gw'olaba yeetengeredde oba a group of justices boolaba nti bano bakyasobola okuleeta obwenkanya ku musango naddala ogwa pulezidenti n'okubaka bwa palamenti basobola okugezaagezaako naye ku nsonga ya pulezidenti oli yateekawo institution zonna bazitta kati nze bwe naalaba nga pulezidenti wange Kyagulanyi agenze mu kooti oba memba wa nuupu agenze mu kooti okuwaabira oli eyeeteekerawo abalamuzi be n'abawa n'ekyokukola nga si gwe mulundi ogusoose okubba obululu obw'enkukunala kubanga naye Museveni akimanyi didn't we okujja polling stations mu Namunke tujja kujjaawo kakati bwendaba omuntu wa nuupu yenna ng'agambye mbu agenda mu Supreme Court oba wa okuwaabirwa simanyi okubba obululu kwa pulezidenti nja kumulaba ng'omuntu atamanyi byafaayo ate atamanyi kigenda kuddirira kubanga bino biri predetermined mwawa mukulu obuyinza bungi mu constitution yeyeerondera abalamuzi nga mwami Kyagulanyi yakoze bubi ku mulundi guno luli yali wakubiri n'ebitundu 3.5 ku 100 kuno yafunye 24 kandidate Museveni yafuna 58 ku luli kuno yafunye 7 kakati yakoze bubi according to electoral commission byamuka soma result omukulu oyo bwedda zasoma byabakama yowedda azijja wanga internet yabadde teriiko eza disitulikiti zonna Arua Nakaseke wawa gwe nga munnamawulire waatuddeko obudde n'obuuza kuba ezo results zirina kuba transferred electronically via internet networks
kati internet yabadde bagigyeko tebalina capacity esiga capacity kuŋŋaanyaliza usezo mu nnaku 2 mu manual gindaga kubanga bwe bali bajja ku internet batugamba nti services zasigalako ng'amalwaliro n'ewalala tebalina ngeri yonna gye basobola kukikolamu tebalina those are fraudsters of course employed by the okulonda tekukyalina makulu era abantu bagenda kuddayo bonoddamu okulaba abantu abazze okwesimbawo ojja kumanya nti abo baliko ekikyamu kubanga bw'ogamba nti otaddewo okulonda ate n'ojja n'otandika okunyakula obufoofofo bwonna ng'otiployinga everyone gwe kankubuuze ffe tukuwadde akalulu ate lwaki otuteekamu amagye nga ffe tukuwadde akalulu ng'ogamba ffe twakuwadde n'owangula kati gwe kyogamba amagye gano gonna g'oyiye ogayiwa nti kututiisatiisa ffe abaakuwadde akalulu n'owangula ebitundu 71 nti ffe tugenda okukolako obulabe ffe ababa baakuwadde akalulu ffe n'oyiwa amagye everywhere n'abaana bonna bajjudde makomera bonna without any gundi misango gyonna gy'osobola kubavunaana girikiya kubanga gyonna giri politiko so ffe twali badde tusaba era nze nagambye ab'ekibiina kyange ekya National Unity Platform sisuubirayo muntu yenna asobola kugenda mu kooti za Museveni ezijjudde with a lot of bias era ku kifo ky'obwa president nti ogenda kuwaaba ebyo so kasibante mukimuliseemu yekka kasibante is a deployment of the state oyo wa deep state ye musingise waawo gwe genda omubuuze nti negwe musajja gwe ng'olina kompyuta y'obwongo okuwandiika peegi 1000 ng'okulonda kwawedde kulwakuna nga ne Lutamaguzi gwe babyako obubaka bwa palamenti tannawandiikayo na peegi emu gwe peegi 1000 gy'osudde emisinde bujulizi ng'obukuŋŋaanyiza misinde era naffe ne wakubadde mutulaba tulina emitwe minene naye naffe mutubala emuti emitwe gyaffe gitegeera era giraba they are trying to use him okuwinkinga nti waliwo munnaffe yagenze mu kooti we either join him oba fe okusetingawo parallel bondi yaffe esaba obuwanguzi nze bwenkiraba nga nze Lutamaguzi omukulu Kasibante anfaananira ne Dr. Fred Bwanite yagenda ekkololo mu kalulu kali akalala omukulu ng'amaze okukakwatamu. Perfect. Webale ondo katono nnyo kkiriza gye wensimbi dakiika emu nkuddire tukwogere ku nsonga y'abaka ba parliament wawanguddwa mikwano gye bannamasaka DF bonna bagenze Honorable Ssemujju yagenze Nupu yeyongedde obuwagizi mu Busoga ku babaka ba parliament muinayo 8 wano mu Buganda ebifo ebimu byagenze bimwabadde nabyo ne Kampala nayo ebifo ebiwera ku 3 byagenze bwe tujja wenjagala tutandikire ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 kwe tuli Honorable Lutamaguzi Ssemakula gwe tuyina munabulemezo mbaka wa parliament ayino mbaka wa Nakaseke South Honorable Lutamaguzi Ssemakula tenyuya mu kongeri yakalunga gye katambuddemu n'embeera nga bwe mwagirabye abatuuliriza agalo kutesa message ojiteka ku 07505 0M2505 manyago ne Josenzide tabirabira. Yes honorable tukomyewo. Ensebo. Honorable tugende ku kababaka ba parliament tutandikidde mu Buddu. Abali banna kibina kya NUP kati nga bagenda mu DF akalo tekabatambulidde bulungi Masaka. Kino waliwo abakiro olowooza kyavudde ku ki mu mbeera bwetyo politikiti wakakati ali totally unpredictable ng'ogyeko ntino abamu baaluzinze genuinely olw'ensonga eziri mu specific regions abalala ne babanyakulako bunyakuzi naddala abo ababadde target of the regime kati ab'e Masaka eyo kyekimu ku bitundu ebirimu political maturity. Era Masaka oyinza okuba ng'oli mukwano gwa muntu naye n'ostandinga ku side ye gy'alaba nti tejja kumuleetera ekyo ky'ayagala n'atakuwagira. So there is a lot of political maturity in Masaka. Era muntu w'e Masaka bw'akugamba nti kino kyenjagala kiba kituufu nti aba akyagala era ensonga lwaki olaba political waves zonna naddala ez'opposition nejjala zitera okuba based mu Masaka South region. Kati abo abaayo
balonze okusinziira nabo ng'okwagala kwabwe bwe kwabadde. Tusobola kukasigetinga nti oba bakubye empuuga nti tebamwagala, nti oba baleese ebibiina nti bamwagala nnyo, naye balonze okusinziira ku message gye babadde bawulira mu bakandidate n'essuubi gye babadde balina mu bakandidate abo ababaddewo, kubanga abasinga bano abaddeefu babadde incumbents basinga abeesimbyewo, ate baali basavinzeeko for more than one term. Kati abantu babadde baba experiencinga ndowooza nabo basazeewo ne bagamba nti tujja kugamba nti Masaka waabaddeyo obubbi. Basazeewo ne bagamba nti kabaleete ku bantu abapya basobole okuba nti oba balabawo ku nkyukakyuka. Abamu babadde bakibeesinga nnyo ku Mengo, ab'ebitiibwa baabasudde ne bateekawo ku Nanka. Ekyo nsuubira si kye kyalibadde kikulembere nnyo nti abantu mu butuufu balonze gyenonire abakulembeze baabwe be beesiga era ne bafuna obuvunaanyizibwa ng'oggyeko ebitundu ebirala obukulembeze bwe bwabadde bunyakulwa. Nze so nsuubira nti Masaka yo yalonze okusinziira kiki eyagala mu bakulembeze. Kampala, Nakaseke, South, Butambala, era embeera almost eyagala kufaanagana. Kiki ekyabaddewo honorable, for example mu Kampala? Embeera tennaba kufaanagana. Ebitundu ebisinga wabaddewo ba MPs a target of the state. So were you among the target of the state? Yes, I was the target of the state. Nze nkugambye nti obuwanguzi bwange salimu panizikayite n'abala ndowooza walabye ebitundu ebirimu ebibuga nabo babadde beebwanaku emirambo negigwa. For example, emmere ekigambo kyavudde ekayunga mu banakwedde Okay. So kati ozzaako ki honorable? What next for you? Nze ng'omuntu nze nakuŋŋaanyizza obujulizi bwange bwonna nti abantu b'e Nakaseke bampadde n'empango ebitundu 85 banyakulako. Nabikwasiza ekibiina kyaffe ekye-NUP ngenda okubikwasa buli kimu kyonna kuba nakibawadde nti zino gyedyala foomu kubanga obuwanguzi bw'Enanga bunakulira ku byalo. Ogendagenda mu kooti? Nze ebyange ssebo nabikwasiza akakiiko egundi yange y'e-NUP ekibiina. Ebiddako mugenda kubanga mubiraba. Tusobola kuleka kutumbako buwanguzi. Abantu bajjenga banyakule bunyakuzi balina amaanyi. So what are the options, Honorable Lutta? So what are the options for you? Are you considering going to court? Nkugambye nze ebyange ebiwadde ekibiina ogenda kundabira awo tetusobola kukkiriza babbi kujjanga batunyakuleko obuwanguzi bwaffe. Bwe tunula ku lutimbe olabe kye ngenda okukola. Bwe tunula butunuzi ku lutimbe Lutamaguzi tunula ku lutimbe Nakawoya teyawangudde obubaka bwa palamenti bwa Nakaseke obw'abakyala ne bamunyakula tunula ku lutimbe. Nula Naalami Mayanja eyawangudde Nakaseke sente ku lutimbe. We pulisitebo tugenda kubabuulira ekiddako. Honorable, olowooza ebya Buganda for Museveni campaign ebadde etambula yeyinza okubeera nga yabasiguukuludde? Tetwasiguukuludwa nga tusinga twabadde twawanguddwa ng'abantu tebaatuwadde kalulu. Ekyo kyanjawulo tebabbye buwanguzi bwaffe. Nze nkugambye ewange byogamba Museveni for Buganda abantu bano badde bagezi babawadde ssente enkumbi kiru ne balonda abo abantu. Kati gwembuulirayo ekitundu tewalabye ekitaabaddemu kusika muguwa oba ekitaabaddemu Masasi, kubanga bano babadde bakidizayininga okujja okunyakula obunyakuzi obuwanguzi. Laba ekyabadde ewa Honorable Muwanga Kivumbi, laba ekyabadde ewa Honorable Matovu, laba ekyabadde ewa Honorable Namugga, laba ekyabadde ewa Honorable Lutamaguzi, laba ekyabadde Honorable Evans Kanyike. Ndowooza ebyo byonna obadde obiraba samples zenkuwaako olw'okuba nti naawe oli w'amawulire oba toli bias osobola okulaba nti bano abasajja either baateeka ku script abantu be bataagala kudda oba si ekyo kuba twafunye amawulire nti omukulu Asumani basaalirwa
mukwano gwa sipiika era looya wa sipiika Anita Amongo n'ebitundu ebirala. Kakati ffe era kyetwaba tusaba Mukulu Museveni ne banne kubanga balina amaanyi, emmundu, ssente na biki nga bagamba. Okulonda nze nsuubira tebaali kutaddengawo bwe babanga bakataddenga nga balina abakandidate baagala. Siteeti erina kapasiti kitazaamu okulonda n'etandika kulonda ababaka ba palamenti nga bweronda ba RDC. Nga Amini bwe yali akola, Amini yagamba ate tetujja kubonaabona katulonde eno kuuku tetuba tusugana mwefa okutumaliranga obudde ne tukwata ssente zaffe ne tumala obudde bwaffe enfuufu n'ekukuba wandabanga n'oŋŋamba owaayo eng'okoze mukalu nga tolya nammere ottenodde eri ab'amaanyi ne bajja ne banyakula abalina buli kimu mu ggwanga naye ng'oli alaba nti n'akafo olutamaguzi kalimu aka palamenti kabaluma kubanga ffe olutalo lwe tulina bano baagala kutwala ya Museveni kitaba nganze omubaka wa palamenti kuba nkyali mubaka palamenti era nja kitaba ne kulunaku lwokusatu kugenda kuba ne palamenti. Tubagambe nti okulonda lwaki mukuteekawo bannansi ne mubajuza makomera kwegamba bwe mulaba nti kubakaluubiriza mukugyewo tumanye nti bannaffe bafuganga bwowulira katono nyo ne bukiza njewe ensibi zo zituuse nja kuddira ku Radio 4 Radio 7 Radio 8 ndawona bulutama kusema kula